The Newsroom, where untold story is revealed. Kabwebuwa okulaga nti no naba basobodde okuvaayo nga balaga amazima oba nti ebiriwo omanyi police obekola investigation esinzira ku bice ebiriwo na bice bizze bikolebwa okulaba nti at least there is something behind, there is something wrong. Nebaza abantu mwenna naye nga nja kubira President Museveni omulanga nkubire ne government ya President Museveni eri mu buyinza nkubire owekitiibwa Robinah Nabbanja Prime Minister Speaker wa Parliament nja kusaba ntino abintu bingi nnyo bizze bisomozebwa abasajja banyivu bankyaye government olw'okuba nti babbibwa olw'okuba nti bacyachalinga olw'ensonga tewali office batwala tewali we baloopa tewali kitongole kyonna kisobola kuyimirira eri basajja bamuzibe ne bakasiru ne bakiggala abakyala balina offices nnyingi nnyo mu ggwanga Uganda abakyala mwabo wa sympathies omukyala yeekabyako ne weyetakula okeera ku makya n'owasa omukazi najja nga talina wadde tisati watuko kuno batwala ennyumba yonna n'ekisimu anakitwala abasajja banyigirizibwa babbiddwa yensonga lwaki abasajja banyivu abalala bavudde mu ggwanga Uganda abalala bavudde mu nsi yaabwe olw'okuba nti no tebalina wadde we babaabwe emisango wadde we balipootinga wadde office name tusaba gavumenti etusaasire etekewo ekitongole kiriwanirira abasajja ate si Uganda yokka waba twaga tuteekawo nga kirwanirira abasajja ne mu nsi the all world lwansonga ki ate nsaba ne constitution yaffe bwe baba nga basobola okukwatamu ne constitution basobola okugikwatamu lwansonga ki tuve ku nkola ya Europe. This is Africa. And Africa, this is Uganda. Lwaki tubeera ku mateeka aganyigiriza abantu abamu olw'okuba tuli ku nkola ya Europe. Tulina okukola amateeka agayamba abantu baffe agabajja mu bulabe abasajja abamu bapira ba family abasajja abamu babitiibwa abalala batya okuswazibwa n'okuswala yensonga lwaki banyigirizibwa ne babbibwa ebintu byabwe abakazi abasinga bazadde abaana tebafudde buvunaanyizibwa bwabwe ku bulabirira abaana baabwe babafuula bizinensi omukyala yennyini akutega omwana n'abamu be bawa abakozi bakuwa omukozi nga bamukuteze ng'enkyagenda kwowaabira abakyala baafuuka babbi ddala naye nzirayo ku bayibuli eyogera mu lubereberye ndabira ddala ng'omukazi sitaani lwansonga nti Yesu Katonda bwe yatonda Adamu yamuterawo ebintu byonna byalina okukozesa naye era omukazi yajjayo ekibala kimu kyokka n'akifuula nti nno ki n'olwekyo kyensaba mu byonna nti nno tubeere n'obwerufu tubeere n'obwenkanya eri abasajja beetaaga okufuna eddembe lyabwe abasajja balina okubeera n'eddembe lyabwe ng'abali mu nsi abasajja bakola nnyo abasajja bapatikana nnyo okulaba nga babeezaawo abantu baabwe naye the end of the day n'abeera ng'ate anyigirizibwa n'olwekyo tusaba tubeere nga at least wabeerawo ekitongole kiyamba yavuddeyo still n'agamba nti mmwe n'abakulembeze bannaddiini ab'enjawulo omusango muguveemu because already guli mu kkooti era yagenda kuyimirira ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Tuguveemu yagusigalemu simanyi so saagala kuddamu Honorable Balaam kubanga for two main reasons. One, he's a colleague. I want to leave him with the respect that he deserves. Ekyokubiri agamba kajja atandika okuyiga ebintu bino mpola naye nga Balaam yabaddeawo opinion ye ng'omuntu so ebisigadde bibeera wano ku kooti nga gwe munnamateeka embeera ebadde wano n'ebivudde mu kooti kiki kyoyinza okutegeeza si bibi kooti following amateeka and that's what we told the people. Let's follow the law. So abadde aleepeddwa formation hajaziddwayo kubanga oludda olwabi lugambye terulina bujulizi bumala kati kabagende basonderere bakuŋŋaanye obujulizi baleete. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Ne bannamateeka bannaffe bonna babaddewo emisango egisinga egya sexual harassment egy'abavubuka agenda n'okuva mu kkomera nga bambi omusango omukazi n'olubuto terwali lulwe haje ku mulundi guno tugamba kigenda kwa yes dembe lyange nawe dembe lyo toddamu ati bwe muba mwogera ku social media nange toddamu nawe oganoonya kuba buli gyobeera ku social media n'oganoonya nawe ganonye
okusinziira ku bapulida abavuddeyo ab'amaanyi mu ggwanga okujja okutulwanirira n'abantu bonna. Mwebale nnyo Salt TV, tuli basanyufu olw'okulondoola ensonga eno okuva gye yatandikira. Tusuubira okufuna obwenkanya. Social media olwaleero kwe kujja mu kooti ndaba ebiki ebibadde byogera ku social media naye kyemukusoma byamwankudde nsanze kooti ewedde. Nga taata mama teyagambako nti eno waliyo bwekiti ne bwekiti tewabimanyako? Abadde tannantegeeza wabula minisita ow'ensonga z'abaana yankubidde olwaleero n'aŋŋamba musinkanye. Sijja kusobola kwogera nammwe, ebisigadde byonna nja byogera ne minisita. Nzize wano mu kooti kuwuliriza musango okukwatagana na mwana wange ku bibadde boogera ku social media. Sina bingi byakwogera wabula ebyange bingi. So, naye otuuse nga kooti ewedde? Jamu atukuttemu ne tutuuka nga kooti ewedde n'ebirala tujja byogera oluvannyuma. Bwe natunula ennyo ne mpulira omwana bamukutte nasooka kaaba, omanyi nkaaba. Bwe nakaa kati bwe neebaka bugazi ne ŋŋamba omwana ali luddawo, okumbuulira nti omwana ali kusomero avuddeyo nabaana. Ne ŋŋamba Haji mwamuwuliza mwabakuba omwami ebituli bo baliwo kaaba. Ffenaffe tulinayo omuntu oyo omukyala gwe yakumpanya lwakuba nti omwami tayagala kuvaayo mu kamera. Haji Badiru tayagala bikoowa, naye nga si gwe gusoose lwakuba nti tayimu yaweddeyo. Tayimu eggwayo bannange. Ffe tuzadde abaana abalenzi, tuli bamaama, muwulira, tuli bamaama era abaana abawange abenzaala abalenzi saa yonna kimutuukako. Kati bwe tutalwana tulina okulwanira Haji. Tomumanyi sikumanyize mu mbejja za Lwango Leila alwanirira abaami n'abaami bakaaba wenkusuna tolumwa. Yes, kitegeeza naawe oli muntu olumwa. So bino bye tugamba nti omukazi aliwo kunyigirizibwa omwana abamu abaana nga bakeera ebyebisiru myaka 10 nga bamugira dda akaana kadda ku muntu ne kamumiza amazzi. Kati emyaka 18 ng'ogamba nti ki lwaki bo buli kimu ekya saidi ye bakifutyanga. Nedda Haji ffe tuliwo ku saidi yo totumanyi tetukumanyi. Nze mu mbejja za Lwango Leila alwanirira abaami nzaala abaana ba bulenzi. Bibyo ebigambo mu bisome nze mbadibiza nga nange mwendi nange ndi mukazi muzadde atandisingwa maaza naye obubbi bususse mu basajja. Haji mwagala naye bw'oba ojja kufumbirwa abaana bolekeri temutulaatera abaana basikoseeru nemutubeera nga mutuba labirira omwana omusaayi nyonyo nomala n'omusibako ekyonjeera ky'omuntu ngu yakwata omwana wo. Mukazi gwe watuswaziza nnyo baffe basingwa maaza. Abasajja mudibya ebikazi ebisaddeko abaana b'abendi bali waka baagala kufumbirwa naye tebalina bufumbo. Ajja tuzuula yani oyo mubbi sina bubaka bwe agende magombe ge yena kyamulidde yakireta naye kyamulidde bukyobba ono tojja kumubba osaaga. Omuwala yagambye bane tugende mu nkulembere twetondere omusajja namuwaayiriza bankaka muwaayiriza emyaka 16 omusajja ali mu kkomera. Famire ye limukoza tugenda fuirwa kifaananyi kya famire soko muleka aveeyo mb'olyetonda munna twagukubamu ebituli ne bwe kunaaba kumusondera Haji ne bwe kunaaba kumusondera Haji tugenda kuolwa. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.